Ekirwadde ki COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus kikyatadde ensi yonna ku bunkenke, wabula wano mu Uganda abantu tebatudde, balwana okulaba nga bakiziyiza mu mbeera yonna. Okwetooloola ensi yonna buli muntu awaayo obubaka obukubiriza abantu okukyewala, nga wano mu Uganda abayimbi bayise mu nnyimba okutuusa obubaka buno. Our God, come and help us in this calamity. Omubaka wa Kyadondo East mu Parliament y'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumizza oluyimba nga akubiriza abantu okunaaba mu ngalo, era nga luno lutambudde ne lutuuka mu mawanga agatali gamu, nga n'ekitongole eky'ebyobulamu mu nsi yonna ki World Health Organization kyasazeewo okulweyambisa okusomesa abantu. Serious fever is a symptom. Dry cough is a symptom. Tamula is a symptom. Itchy eyes and flu is a symptom. N'omuyimbi Bebe Cool naye ng'ali wamu n'abayimbi abalala bafulumizza oluyimba olwongera okumanyisa abantu ku ndwadde eno. Bebe Cool yasiimiddwa omukulembeze w'eggwanga ku mutimbagano gwe ogwa Facebook ng'amwebaza olw'okuyiiya oluyimba olw'ekika bwe kiti. Si wakati wonange tongwa mu kafuba corona disease. Ombozi yaffe Remisa Kisemakula Papa w'abayimbi ye yasazeewo okusabira ensi okuyita mu luyimba, era nga kati lwe luyimba oluli mu buli nnyumba okwetooloola ensi yonna. Fukamidde mu maaso go wano nga sifukamiddeewo ku lwange nzekka, wabula ku lwa namungi. Kitange tumanyi twasobya, twonoonye, tweyisa bubi, twogera bubi, tuli babi. Katonda yakireeta. Nalabye nga kansookere ku luno ku ssaala eno kintu kyazze nga ndaba kitukwatako ffenna, buli omu alina following eyo na gy'olira nkugamba ng'olina abakugoberera, osobola okubanga eddoboozi lyo abafamire yo lyebawulira nga bonna oyogera nga baga Kakembo yayogedde tukole bwe tuti. Osobola okubanga eddoboozi lyo kampuni gy'okolera gyebawulira nti bane Ssenkubuga atugaye bw'ati tukole. Kati buli omu kozesa eddoboozi lyo, kozesa platform gy'olina okulabula n'okusomesa buli muntu ategeere kino kitegeeza ki. Kuba bibaddemu okubalaata, abantu abamu balimu okubalaata kungi ne bagamba nti oba tebiruma baddugavu. Ani yakugambye? Nina bemmanyi n'abaddugavu be biruma kati. Misa kyagambye nti Katonda yamulabikidde okuyimba oluyimba luno. Kati nze ekintu ekimala okujjanga coronavirus bwe yazze nimmala n'okumanya obuvunaanyizibwa bwange ng'omuntu omukulu, kuba kati mbala ndi muntu mukulu mu ggwanga era nina abagoberezi, nina abantu abakkiririza mu bye mba njogera n'abantu abakkiriza mu bye ŋŋamba, nti ekintu bwe kiti bwe kijjanga emergency eyo n'ensirika busirisi mba ndika ekikyamu, mba nkoze ettima, mba sikoze mulimu Katonda gwe yantuma kukola. Nayogeredde eddakiika, nasabidde eddakiika nga 6 era ebimu twabyeditinzeemu ne tubijjamu. Njagamba nti bw'abaddemu Katonda. Wabula avumiridde ekikolwa ky'abasumba okusaba abakkiriza ssente okuyita mu mobile money mu kiseera nga kino, kyagambye nti kuba kwerabisa eri abakkiriza. Waliwo ekigambo ennaku zino ekigamba okwerabisa. Mwerabisizza. Mwerabisizza. Bagenda kuteeka ekirowoozo mu bantu nti bali ku business. Okitegedde, nsirumba muntu yenna abula nzala mu kibuuzo ky'ombuuzizza nti bajja kulooza abantu nti ddala kituufu kanisa ziriwo okukola ssente, ate nga ndowooza nti kanisa ziriwo okulyowa myoyo gy'abantu. Akubiriza bannayuganda okuggya ebyobufuzi mu kulwanyisa akawuka kano ka COVID-19, okunaaba mu ngalo n'okugoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu. Abantu beyitale kibiki ebuzibu babagamba ne basooka kuwakana, ne basooka kutya, ne babagamba nti nno tugenda ku Lwokutaano lwe tukoma oba bwe baba wa deadline tukoma lunaku bweru ti mu shopping mukole bwe muti bo ne babanga abagenze mu kirommo, naye olw'okuba nti tebaatiirawo kireesa obuzibu, bagenze okumanya nti kyaddala ng'olwedde kitambudde nnyo, okitegedde. Kale nno wano oba tutye nzikiririza mwoyo atya era atya okufuluma mu nnyumba, naye nga byonna omuntu alina solution, si muntu alina solution ejjawo buli kintu ye Katonda gwe tuba tusooka okukulembeza. Wadde omuwendo gw'abalina akawuka kano gugenda gweyongera, Uganda tennafunayo muntu yafudde kirwadde kino. Coronavirus, it is a virus very pandemic. Bya Godfrey Tumwebaze, Salt TV, Omunnyo.